waliwo endagaano ez'ensi y'omwoyo, waliwo endagaano ze bakola ne sitaani n'emizimu okusobola kubeera kukwata zino ennyimba olaba buli bw'oluwuliriza luwininga soul lukwata omwoyo gwo n'obeera captured mu nnyimba ezo. Z'endagaano zimu ze nkugamba nti oli akola endagaano ne sitaani oba n'akola endagaano n'emizimu. Endagaano eyo oluusi teba mu buwandiike, obuwandiiko bwayo buba saddaaka. Kasita bw'oli bw'owaayo omwana oba n'owaayo kyonna saddaaka eri awo, eyo ndagaano ekolebwa musaayi. Waliwo endagaano ze bakolera ku lumbe kwabya ennyimbe. Endagaano emmere y'okulumbe bagikolerera endagaano n'emizimu gyawo gy'ekika. Waliwo abakyala abagagga bali mu kibuga muno, they have money, balina esente, naye bali bakyala babeera nga bakwata n'abaana z'abakyala ze bateeka nga saddaaka eri gye bagenda mu kuzimu. Babeera beesibye obukaya bwa red, babeera beesibye ebintu bambala bigoye bya black bwe baba nga bagenze mu kusamira. Waliwo sabo ddene wano ly'abakyala wano likola ku mbuto ezivaamu okugyamu embuto, likola kweje myoyo je mitoto. Yes, liri wano mu Kampala. Wano wenyini mu Kampala. Ate nze oyagala nkutwaleyo. Waliwo omulenzi omwo abadde ali promoter w'abayimbi abamu baafa kubanga endagaano ze bakola nti nja kuyimbira myaka 30 oba 2 nti nfe n'atisingayo obulamu bwe. Okitegeye yete yasingayo. Bwe bagamba kifugasa kyo okuwangala nga ndi mwavu. Ogenda n'okola endagaano n'emizimu. Bwe tuva wano mwami omusabire aliwa abbe oza mukwasiza mu kamera abadde kyalinako debate lumu ne tugamba okuwangala ng'oli mwavu n'okufa amangu ng'oli mugagga. Eryami lyagamba nfa amangu nga ndi mugagga, bati bwe yagamba lisimba emikono nga tuvudde tola anti wabanga akyogedde abali alina okuba ng'ali serious. Yes, abakoze endagaano by the way mu bigambo oba ogikoze lwakuba ekikwasa endagaano kiri olina ogenda kye tuyita waliwo spiritual fathers. Waliwo ba spiritual fathers mu mizimu, waliwo ba spiritual fathers eno mu nsi y'omwoyo yaffe eyabwa Katonda. Toketuddeyo ku promoto oli kuba ebyo byensinga okwagala mu kibuga. Promoto oli akyali muto ne kati mwali naye alina amamotoka nga 20. Ate womubuuza kampuni kizokoze olina kisente ozijjawa tojja kuziraba. Era lumu waliwo story emu bakwata omulenzi nga akuta omutwe gw'omwana nga agutwala wa promoto oyo. Export TV to the world. Muli mutya mikwano gyaffe abalaba Expo? Lunaku olwaleero lunaku lulungi, lunaku lwa Lwakutaano. Si kyekyo? Kyekyo nnaku z'omwezi 29 omwezi gwa Museenene ddaza 224. Tuli basanyufu okubanga nate mukyali kabasubscribe nga mwebala tannaba kikole kuba struggle naawe yakikola weebale nnyo sharinga. Nze omwana Soda tuli ne Abe tuli ku Ubuntu Hotel, balina ebifo birungi nnyo osobola okukolerawo conference, osobola otegekerawo parties, osobola okusulawo, balina ebisulo birungi, osobola okufuna ebyokunywa ebiri soft nga bino ebyaffe ne musumba n'ebiri hard nabyo babirina. Tozike ono ekirala balina ka massage aka buli kika. Muno obuka bwa massage bwo mentioning eyo simanyi deep tissue, thigh massage, simanyi biki Swedish, simanyi body to body. So bakubireko embeera etambule malidadi. Musumba Yesu yeebazibwe. Amina mukwano. Mwebale kuweereza. Lwakisa tuweereza lwakisa kya Mukama namwe mwebale kuweereza. Tubaawo mpola mpola wano Namugereka Ddunda akyaganyiza Katonda. Namugereka Ddunda. Okay, byaba sibitegedde. Naye nze mmanyi Katonda oyo yatondeka. Bye bimu manya ge gakyuka. Okay. Amina. Mwasibye mutya mwasuze mutya abantu yabatulaba. Mwebale nnyo kwekumirako Export TV. Export TV nungi nnyo ekoze omulimu gwa Katonda. Mukama batwagalire abakozi. Temufanga nga nkyali mulamu era njagala muwangaale. Efe. Aze no wangala. Linnya lya Yesu. Mulabe ku bazzukulu b'okusatu.
Nabayita bannakasatwe mu Luganda, nakabirye, nakanwe. Kale amanya gange mugamanyi nze Pastor Edward. Oluyimba lwaffe leero abba agenda lutasi kyekyo lwawedde kulukola lyrics, so abadde batubuuza oluyimba mujja lunoonyezeeyo. Ekyokubiri tulina crusade egenda maaso, osobola kuwagira crusade eno. Flyers afulumye dda, buli kimu kyafulumye, tuli mu kuteekateeka naye sente zezibulako. Esente zo leka zibuulire enjiri, tuwininga emyoyo, we win souls. Winning emyoyo si kyekyo, kuwangula emyoyo ya so nga wosanyuka Christmas eno baako kyoteeka, teekayo $5,000 million anything osupportinge. Leka kumala sente ng'ogula nyama, nkoko, byonna n'omaliriza ate ng'enkyenjala egenda kuddamu okuluma. Naye kati bw'obanga otadde eno mu njiri, abantu balokose, eggulu liba litunulira. Kama abanjagalire, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twozi crusade yaddi? Crusade etandika nga 29 31 paka ne tukola crossover omwaka. Tugenda kuba ne fireworks, bintu bingi bigenda kubaawo. Basabo ne banyabo abagobera Expo TV ennaku z'omwezi 26, 27, 28, 29, nono 27, 28, 29. Tulina tuwa ya Black Panther mu Western Uganda. Mama kale abbe bulijjo tangamba. Ne Panther yangambye mwenna abagala tuwalinga naye musasule nga bukyali kuba mu December ajja kuteekateeka abamanyi figa oba enamba y'abantu bateekera. So mwabagala ogenda kati emitwalo aga bagenda kulambula Western Uganda yonna bagimaleko, ebifo ebyasigala ku luli eri bafulume mpaka mu kibuga Kigali eggwanga Rwanda. So abagala okutambula ne mwana mwalo Black Panther osobola okwinboxinga abbe n'omusaba enamba ya Panther kozi kubasasulira sente ezo. Naye sente ezo ziwulikikanga nnyingi naye ffe abakimanya before namwe abaneetegekera tuwe y'omwaka ogujja sente zatandika zikwata mu January. Musumba endagaano Mukama zandaga bintu bingi nga ovudde ku bubaka bw'eggulu. Endagaano kintu kikulu nnyo. Ng'ovudde ku ndagaano z'obadde ongamba nga tuli offset mb'ogula ttaka ne bakuwa endagaano. N'ogenda okuwasa omukazi ne bakuwandikira endagaano yo nti mwani eyo ku kyaki eyo nga muwagizi w'expe ku kyaki yani yaffe mission yamwe eyo nze yennyini nga mwana wa buwala nze nawasa ne tukola kyojagala okwogera tekivaayo nga gwa kigereza ku ggwe. Kati waliyo Harriet n'okera ku makya Musumba n'okolera endagaano nti soda otudde Harriet mu bitiibwa eby'amaanyi ono omutwala ze endagaano zembadde nkola ki zemmanyi ezo zomanyi gwokoma. Yes, kugula ttaka, kwewola, exchange of goods period. Okay. Endagaano bwe twogera ezo ezirabika naye waliwo endagaano ez'ensi y'omwoyo. Okitegeera nze olunaku lumu waliwo omusajja si mulokole yandaba nga mpeereza kuyita mu kuyimba. Nagamba pastor osobola kuyimba ennyimba zaki zesacula ezaffe ezitali za Katonda. Yes. Ne mugamba ate ompise pastor ate ongamba nyimba esacula. Nangamba gwe tuula tukole endagaano mbeere promoter wo oba mbeere manager wo nkumanaging olina eddoboozi ddungi omanyi kuwandiika kati tukole endagaano eyo nkuwa emotoka ofune n'emotoka tutandike kukola emirimu. Oyo otulidde ku miliyoni za sente ne mugamba byonna birungi byoyogedde naye sijja kukola ki kukola eyo ndagaano. Kubanga Mukama ekiro yandaga nti waliwo omusajja agenda kujja yamundaga nandaga nga alina sente nyingi naye bwe yali ayogera olulimi lwe lulinga lwa musota. Kitegeera nga luli lwa musota nga buli wayogera nga afulumya ki obutwa.
kati nze nali sinaba kubeera nga kireviiringa kutuula naye ku meeza kubanga already yalinga omuntu gwemanyi naye nga mugagga. Kati we twamala kwogerawo ng'angaanye Mukama naddamu nanzijukiza Kiwalabye ekiro okirabye. Kati singa nali nkoze endagaano ku olwo mba maze kola ndagaano n'emizimu era nandibadde nkubazi mizimu gye jajja oba muntu ye hit ku hit. Who came? Was it devil agent? Yali devil agent. Mwagalo tukkirizisa nti buli ayimba ennyimba ezitawaana Katonda akolera Sitaani. Kati akolera ani? Kankubuuzeyo ekibuuzo. Mu bayimbi 10 wano abe Uganda mbuulirayo abayimbi 8 webanga tebawaana ennyimba eziwaana Sitaani. Bayimba ku mukwano, bayimba ku bulimi. Linda ani ayimba bameka bayimbye ku nkulakulana bameka bayimbye ku sente bangi. Buli muyimbi waba ina album yonna gisangawo kwagala mukwano baba bagala Sitaani baba wana Sitaani. Katonda yakola omukwano musumba n'agamba era mwagalane nga muzaale mwali. Kati ebintu byonna ebya Katonda mugenda bigabulira Lucifer. Lindako nkubuuze omuntu kukola popularity kyetuyita celebrity amaanyi agakola bwa celebrity bagajja mu underground. Katonda tasobola kunfuula wannaggwano mu nsi egwe okukale. Katonda tasobola kukola serebu, tasobola kukola anti kati bw'obanga ozeeno mu byaffe by'okusaba olina okuba mu bibiri bw'otaba musabi ng'omusabi nnyo ng'osiiba nnyo olina okubeera ng'osamira nnyo oba ng'okola zisaddaaka. Kuba nze ndaba eri abayimbi abayimba ennyimba bazita batya zibuulirira nga zibuulirira. Mu albamu ayinamu meka kyekibuuzo. Nosanga oli nga alina alubamu namba nga abuulirira ogeza nga bakadde bafa basse batta babaafa babasudde bakafeero n'akubuulira n'agamba Buladina omwana yabuulirira Buladina ya Rabbi ya Rahabula. Kankubuulire edutainment, education and entertainment. Kankubuulire ekyo kiri okay naye kyengezaawo kugamba nti waliwo endagaano ze bakola ne Sitaani n'emizimu okusobola kubeera nkwata zino ennyimba olaba buli bw'oluwuliriza luwininga soul lukwata omwoyo gwo n'obeera captured mu nnyimba ezo. Z'endagaano zimu ze nkugamba nti oli akola endagaano ne Sitaani oba n'akola endagaano n'emizimu. Endagaano eyo oluusi teba mu buwandiike, obuwandiiko bwayo buba saddaaka. Kasita bw'oli bw'owaayo omwana oba n'owaayo kyonna saddaaka eri awo, eyo ndagaano ekolebwa musaayi. Emizimu kasita ogisanyusa n'ogiwa saddaaka ng'okoze endagaano oyagala bwa celebrity oba oyagala kuyimba. Waliwo omuntu ayimba ng'abyayimba bya kisiru naye nga kubanga yakola endagaano ne Sitaani n'osanga nga kintu kikuteewe kiti. Okitegeera lwaki kino kyengezaawo kugamba kiri spiritual tekiri physical. Wano bino by'omanyi munyo ndagaano nguze ettaka nasasudde sente ongize kasimu ne bakuwa receipt eyo ndagaano. Okitegeera eno gye nkugamba eri endagaano sita gy'okola omuntu gy'akola n'emizimu. Michael Jackson yakola endagaano n'emizimu n'ateekawo obudde bwagenda kuweerereza wano n'obudde bwalina ogenda kuweerereza emizimu. Era obudde bwatuuka endagaano erina okutuukirira oba olina ogenda okole ki oweereze emizimu. Endagaano bakola nyingi. Waliwo endagaano ze bakolera ku lumbe kwabya ennyimbe. Endagaano emmere y'okulumbe bagikolerera endagaano n'emizimu gyawo gy'ekika. Kakati gwe buli w'olya mmere nga yakulumbe oba olidde endagaano n'emizimu. Ate bwe ngendayo n'ensooka emmere eyo n'engisimba essaala n'engikalakata essaala Mukama tukuza olaba wafuula amazzi n'ogajjamu wayini taata tukuza eddigobe lino ndirye n'ensooka emmere n'engisimba emikono. Sebo emmere n'ogisimba emikono ate gw'ogifumbye emikono kigigifumbye. No n'engisabira like oba otegezaako kuntegeeza. Nze nkitegeera ky'ogamba ekisooka oli mu kifo kikyamu okola kikwabya olumbe
awo labyewo sala yonna egenda mu maaso Katonda bataliwa batawu ate waaki kati Katonda kankubulira God is everywhere. God is everywhere. Yes, he's everywhere, but there's certain places where he cannot be there. God is everywhere, but there's a Holy Spirit always who is within us. Kasita obako endagano zokola omwoyo mutukuvu akuvaamu ne Katonda yaba atunula nti kati mwoyo wange wakuvuddemu. That means teriyo kusaasirwa kuli awo. Tesobola tukula emmere sobola gitukuza. Otya osobola kungamba nti ngenze musabo kantukuze emmere y'essabo osobola gitukuza otya? N'omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu. Oli mu kifo kikyamu, olina abantu bakyamu. Kati nange wentambula naawe manya nti expo tujja gitambuza. Okitegeera buli wotambula n'omuntu manya bwoto bwogenda kubeera oba you are going to be with him like him or like her bwoto bulina okubeera. Buli wotambula n'omusamize n'olowooza nti nze ndi mulokole njamukyusa musamize teriyo bakyuka musumba musamize nga ebikolwa bye birungi bimuinfluence. Kankubuulire ebikolwa birungi bimuinfluencinga bitya ng'omusabira naye nga totambula naye nga jjajja kayizi Mukama akulokola empola mpola. Kiringa bw'okwata eno juice eri pure n'okwata omusenyu n'oguteekamu oba okyaginywedde. Ndeeta akasengejja naye kyona kino kyagala kusesa busesa. Ndeeta akasengedda n'asengedda maaleni n'anwa. Kati endagaano kati ombusiza n'ontwala ku y'emmere. Endagaano ey'emmere ndagaano mbi nnyo eba egenze munda. Kyova olaba omuntu agenda kugamba nti munaye nina mpulira ekintu kintambula mu lubuto kiringa snake kiringa musota kiringa kwegamba mpulira ekintu kikaaba kiringa ekikere kinkaabirako mpulira pusi akaaba naye nga bw'otunula bw'oti nga pusi tomulabako naye ng'owulira ddoboozi likola ki endagaano gye wakola oba endagaano gye bakukolera eyo ebeera nga eri very strong oba olina ebintu byewalya. Waliwo abantu bensabira emmere gye baalya ya ndagaano ne bavaamu ne bagisesema. Buli ekiyingira munda si kyekyonoona wabula ekifuluma. Leka nkubuulire enjiriyo eyo enjiriyo olunyiriro oluggyemu mu kiri spiritual no buli bwolya mmere eriko endagaano ya sitaani kiri spiritual olidde emmere ya mizimu giba girina okumonitaringa. Okitegeera ate girina okukwata. Kati endagaano zino mbadde nkyali ku mmere katusooke tukole ku mmere. Bino bye mugenda mu kibuga n'okwata mmere y'abana abakazi abali mu restaurant mama gundi sigambye na mama Nalongo nga ye Eva agenda nakwata mu bibbo nakwata ndagaano naziteeka mu bibbo n'emmere nagenda nazifumba okanya kumanya kulaba nga ayina abakasitoma bangi ajjuza kisaawe nga tomanyi kiki ekirimu kumbe emizimu gye gisika abantu buli bwolya mmere ojja newegata ku ndagaano eno n'ogamba mukyalo ono afumba emmere ennungi kumbe bakutadde mu ndagaano y'emizimu y'abalongo oliawo oli mu kulya obeera wakwatibwa ng'oliawo. Sometimes emmere gy'olya mu kibuga oba mu restaurant ng'oba nga togisabidde at least ekyo nsobola kikiriza hotel oba restaurant nsobola gisabira naye emmere gy'olidde mu ssabo emmere gy'olidde mu ulumbe lubaki bantu baba bafu oba okoze endagaano n'abafu era kyova olaba n'ebirooto by'oloota oloota emizimu mimpimpi wekiti nga gikukwata gikulya miwanvuwanvu waliwo emizimu eminenenene waliwo aganene waliwo aga giant ate waliwo omuzimu omunene nnyo gye tuyita ab'amasaza gwe gukulabanga akaseenene gukulya wuli. Wano batuma ba Joshua kugenda kuketa ensi ya Kanani ensi erimu amata n'enjoki basangayo agasajja ago agatabani ga Anak aganene bwe gati nga bo balinga obuseenene agasajja bwe gati agazimu we gali mu nsi y'omwoyo bwe gakulaba ng'olusenene kakwata bukwasinga nga gwe nga kumira ng'ogenda munda ng'olusenene. Okitegeera kakati emizimu egyo gy'oba okozeeko endagaano ezo endagaano kuzikutula kyetaaga te kutwala ddala. Okitegeera emmere buli bwolya emmere olina ogisabira
bwotagisabira waliwo endagaano zogenda kuliira mu mmere eyo eyagifumbye tomanye bye yalaamiriza tomanyi endagaano ziyakoze n'emizimu okitegedde kati waliwo mukama lumu yantwalawo mu kibuga mu nsi y'omwoyo nandaga nti waliwo abakyala abagagga bali mu kibuga muno they have money bayina esente naye bali bakyala babeera nga bakwata n'abaana z'abakyala zebateeka nga saddaaka eri gye bagenda mu kuzimu babeera beesibye obukaya bwa redi babeera beesibye ebintu bambala bigoye bya blaaka bwe baba nga bagenze mu kusamira waliwo sabo ddene wano ly'abakyala wano liryo likola ku mbuto ezivaamu okugyamu embuto likola kweje myoyo je mitoto yes liri wano mu Kampala wano wenyini mu Kampala atenze oyagala nkutwaleyo okanya kulanga mukyala avuga Range Rover mu kukyala avuga kwegamba mugagga avuga ziri embi tomanyi kibiina kikyalimu tokimanyi ekibiina ky'emizimu ng'abakyala nga bo bamanyi ngeri gye balina okukwatamu kwegamba bo banywera ku misaayi egyo gy'obwana obuto ate balina connections olaba sitaani akola bwati kakundi mu kibiina ekyo kyennyini babamu n'abasawo mu malwaliro manene kwegamba baba nga bali by initiative of course wekito wekiba so endagaano bano ze bakola n'olubuto n'ogenda n'osanga ng'omuwala buli kadde embuto ze zivaamu embuto ze kwegamba gwe embuto zo zibeera zikola ki nga buli olujja lwe luvaamu tomanyi nti olunaku lumu oba wali otudde ku oyo omukyala oba n'abako endagaano gy'akola ku lubuto lwo tomanya nti waliwo omulenzi ye nga yakola endagaano n'emizimu buli wajja kukwebakako ng'ofuna olubuto tojja luzaala kubanga abaana bonna bagenda kuzaala yabateeka mu rituals embuto nga zo zivaamu buvi ku lw'endagaano gye yakola eyo n'emizimu okitegeera kati waliwo nga gwe wabeera ng'oli musibe ng'oli mu cage waliwo cage mu nsi y'omwoyo waliwo cages kati nga gwe okay agenda maaso ogezaako nga ndi musiregeza ate onagereza kwanika waliwo cage eziri mu nsi y'omwoyo eyo magombe nga bakwata cage eringa katimba bakwata omumeme eyo ebeeramu obeera obuukira omwo mu cage omwo nga tovaamu okitegeera lwakuba waliyo ebintu ebiriko endagaano z'emizimu oba n'emisambwa okitegeera kati gino emizimu gina kye tuyita groupings nga bwogamba gwoli wa kika kya guuni najjo bwe kityo bwe giri ndi wa Mpologoma abe wa Lugave gwoli waki nemwabe temweddira tweddira zeddira Yesu wali kyeweddira oba tukwatagana nakyo bwe kiba ekintu kyeweddira muba temukwatagana nakyo era n'okukiba kyakulya n'okukirya oba tokirya ate lwaki ye kyekyo kye bayita okweddira kati gwe weddira ki neddira Mpologomera n'olya Sirya kati bwoga nti weddira Yesu kitegeeza mutambula paralelo kati wakola endagaano n'Empologoma nti ojja gyeddira sikola nko nze nazaalibwa neddira Mpologoma sina ndagaano neegi anti kati waliwo akalandira kajjawe katyo nti nze neddira ki nakakutula nensigala mu Mpologoma nga kakutule oba wadda mu Mpologoma ya Yesu ekyo kutegerekeka naye wobanga okyali mu Mpologoma ya ku nsi my totem is a lion owedde onjogeza n'oluzungu owedde mu Luganda wa Mpologoma naye kati ali mu luzungu my totem ali kumpi is a lion akabiro ko simanyi kye bakayita mu luzungu abba atuyambe abba akabiro kye ki mu luzungu totakula birevu sikuli kakati endagaano zino zikolebwa kankitwale simple mbadde mbalaga nti ekiri mu kibuga nti abantu bakola rituals kusinzira yes obulombolombo ogenda n'olaba omulenzi waliwo omulenzi omwo abadde ali promoter w'abayimbi abo abamu baafa kubanga endagaano ze baakola nti nja kuyimbira myaka 30 oba 2 nti nfe n'atisingayo obulamu bwe okitegeeye yete yasingayo abagamba kivugasa kyo kuwangala nga ndi mulavu nga ndi mwavu
tustinga gawala ogenda n'okola endagaano n'emizimu bwe tuva wano mwami omusabire aliwa abbe oza mukwasiza mu kamera abadde ki twalinako debate lumu ne tugamba okuwangaala ng'oli mwavu n'okufa amangu ng'oli mugagga eryami lyagamba nfa amangu nga ndi mugagga bati bwe yagamba lisimba emikono nga tuvudde tola anti wabanga akyogedde abali alina okuba ng'ali serious endagaano yes abakoze endagaano by the way mu bigambo oba ogikoze lwakuba ekikwasa endagaano kiri olina ogenda kye tuyita waliwo spiritual fathers waliwo ba spiritual fathers mu mizimu waliwo ba spiritual fathers eno mu nsi y'omwoyo yaffe eyabwa Katonda tweketuddeyo ku promoto oli kuba ebyo byensinga okwagala mu kibuga promoto oli akyali muto ne kati mwali naye alina amamotoka nga 20 ate womubuuza kampuni kizokoze olina kisente ozijjawa tojja kuziraba era lumu waliwo story emu bakwata omulenzi ng'akuta omutwe gw'omwana ng'agutwala wa promoto oyo omulenzi ne bamukwata ne bamusiba n'abagamba kituufu nti gundi yeyantumye omutwe gw'omwana ono nti endagaano buli we bayimba ennyimba zino nga ziriko endagaano buli album efuluma ebako endagaano g'okanya kuwulira kayimba nga kakuyingira mu mwoyo nga kakusensera kumbe ate naawe oli mu kunywa ku ndagaano ezo kati nodda wano n'ogamba pasita sibitegeera sente zagula kumbe buli wowulira oluyimba lukusikamu omukisa negutwala eri ogenda kugiraba oti nga muyimbi ye mugagga buli kimu akirina okitegeera so buli ndagaano gyonna gyokola n'ekigambo n'ogamba kati luno oluyimba ndwagala eyo ndagaano ewedde mizimu negitegeera nti luno oluyimba kati lwakagaliwa miliyoni z'abantu bameka awininze sente meka waliwo omuyimbi ya America juzi yakola ndagaano ne mu kivu bamuyita Lili oba Lili bikyawo nakola oyo no source kumwogerako ku kivulu yakola nalaga photos ku screen za sitane zigenda magombe namala nakola ki nalagira abantu nagamba mwena babadde wali tugenda namwe magombe tugenda mu hell bate bwe yakola statement walo n'omuzungu omuyimbi bamubuuza ddala okikolota nagamba I sold my soul to the devil exactly ye endagaano gyenjogerako bwe nali mugula eyo balina ebintu bye bandaga nti buli kaseera gwe buli wolowooza ekintu kikola oba otandisa ekikola abe tetubanga bino ebintu byetwalinga ku ssomero netwogera nayo bitulondoola yeah of course netubeera mu debate mbu simanyi mbu education is better than money nemuwogana mbu education kati akasente tukanoonya kalabika nga tekalabika ate kalabika nemugamba tuwangwa education you are educating even here but we are poor but still here we are educating but you are not poor mwana gwe toli poor you don't know what I'm seeing in the next few years to come kujjako gwe mind site zawe zinaaba zikomye wano ku YouTube channel naye this prophecy of TV nine kyendaba kinene kisiukako ku kino anko mbya sentence nzikiririzaamu era kasongamba nibo ngamba omwaka ogujja zijja ongambira wa amine nene ne clip eno wegwera wali wagenda kusinikayo soda ati si wegwe soda si yono mwana soda banaye mumumpere soda njagala kulaga endagaano tulira endagaano zikolebwa nga osazeewo nokkiriza nogamba nzikiriza njagala oba kubeera mugagga kati nzikiriza nsobola kusaddaaka kyonna kyoyagala sitaani oba musamize kyonna kyonna nsaba nja kukola ki kikuwa nja kikuwa kati bw'omala kola eyo ndagaano oba osazeewo spiritually in fact mizimu gisanyuka bwe gikuwulira kati mukola ndagaano oba olina okuteekayo kye tuyita omusingo buli bw'okola endagaano oteekayo ki musingo kuba kuwasiganya kyekyo exchange kati kubanga nga bwolaba nti nguze ettaka okute sente zange nozimpa nange nenkwata ettaka lyo nenkola ki si gamba lino ettaka lya gundi wakatemba yakwata mu kyakala nalireeta mbuka nkuguze ettaka ngamba ttaka lino land yes okitegeera so
endagano bwe tubwekola mu bulamu bwo kati gwoyina endagano ze wakola nga totegedde waliwo endagano z'okola yes waliwo endagano z'okola nga totegedde n'otunuulya omuwala n'omulemerako n'omugamba nti nkwagala kyanagwe mutima gunkuba mpulira nkufiirako mpulira obudde obwo anti oli mu kukola endagaano bw'otali sirya ate ng'olya seebaka teweebaka tulo oli mu kubyogera ate nga weebaka otulo obyebakayo sisobola beerawo otalya kusanga oliwa kati ezo ndagano z'oli mu kukola kati bw'ogenda kuwasa omukyala nga bano endagano bakazi wakola n'endagano bakazi 20 yadde tewabeebakako bonna wabakolako endagano nobagamba mbaagala ate nabo mwena ne mutuula wano ne mukaanya ate ne museparatinga kati endagano zonna nga zigoberera kati ogenda kwesanga olina omukyala ebikazi bijja ne bikulumba ekiro olina omukyala kwigamba ebintu tebitegerekeka mubeera mukyankalana mulwanagana okyayina ndagano z'abakazi balala paka Victoria lwenakala okitegeera endagano ezo olina okusooka ozisazeemu oyine olemeddwa obufumbo muwala gwe lwandagano ze wakola n'abasajja bali ab'amabega bamu bali benzi bamu kati gwogenze kwetereza kulokoka kugenda kukyuka ng'olina endagaano z'olina kusooka kukutula buli woyogera ekigambo nze nenzikanya ne Expo TV mba nakola endagaano nti nina okujjanga wano nempeereza okuyitira muki mu ndagaano otajja bwe sijja ekyo tekigenda tekikoze makulu Bible egamba mu Genesis nti Katonda n'akola endagaano ne Ibrahim era bwe tusoma nga tugoberera Katonda n'agamba Ibrahim nti Sara agenda kubeera lubuto era Katonda n'ayogera omwana wo bagenda kumuyita Isaaka kulira Isaaka ye mwana w'endagaano gwentaddeko endagaano era nkoze endagaano ne Isaaka yali tanaba kutuuka mu lubuto naye Isaaka yali mu ggulu ng'akyali malayika nga Katonda amuteekateeka olaba ndagaano nti endagaano agitandise bukyali tenatuukirira basuubiza Ibrahim nti abaana bo abazzukulu bo bagenda kubeera ng'omunyenye Katonda yakola endagaano ne Ibrahim n'akola endagaano ne Katonda nti nja kuweereza nga gwe Katonda omuwekka era nja kwagala ate nja kulemera ku ggwe ensonga lwaki Katonda yayagala Ibrahim ate namufuula jjajja w'abakkiriza kubanga Ibrahim yagumiikiriza paka kutuuka ebintu Katonda bisuubizo byonna bye yakola ki byamusuubiza ate ebintu ebimu byatuukirira mu bazzukulu ba Ibrahim tebyatuukirira ku Ibrahim nti endagaano egoberera paka negendera ddala mu bazzukulu b'ogenda kuzaala n'abaana b'abazzukulu esigala ku pending yes kati buli ndagaano gyonna gy'olina gye wakola mu bulamu bwo olina obusobozi ssaawa zino mu kusaba musaala kugisazaamu bw'oba togisazizaamu amazima ogenze egenda paka mwana muzzukulu bwe banga bakuteeka mu keegi Magombe oba eyo mugeyeena oba eno mugundi mushiolo ng'oli mu keegi tojja kuva mu keegi paka ng'osazizaamu endagaano ezo zoze ng'okola okitegeera kati kyovola omuntu wabanga akola divorce bagenda ne bakola ki ebipapula ne baddamu ne babireeta ne bakola ki ne badivorcinga baba bajjeewo kye tuyita vaawo kwekola ki okulayira buli bwokola endagaano oba olina okulayira obulungi ne mu bubi bw'obanga oyingidde ekibiina ky'abakyala abo benkugambye ogenda n'obagamba nze esaddaaka njaziwaayo ndi ready oba maama wange oba nja kunoonya bwonna buno obwana obuto omusaleko emitwe nkole ki nkireete ndi mumalirivu okitegeera era bw'oba mutiitiizi ng'okoze endagaano bw'otyo nga tonaba kutuukiriza era amazima emizimu gikugoberera oyinza okubulwa obulamu ate nze kyemmanyi kyoyogera kyekitwala omusajja ali ewaffe Kkoba sijja mwogera linnya yagenda n'asaba obugagga ne bamugamba omuntu yenna gw'osooka osanga mu kkubo bamuwa effumu ne bamugamba ogenda musaddaaka ko yinja kusaddaaka kati ng'omwana we wa kisulo omuwala n'asuubirira gwe n'asanga njasanga bayise kuba gwe yali abeera naye ng'amwagala nnyo teyamanya omwana nga bamugobye kati alowooza mizimu misiru
agenda tuka wati nga mwana jamu nonya tata bangobye fees nga kutefumu ate ayagala ogano kwate efumu ekintu kyamutemba mu mutwe nga atategeera namufumita okitegeera kati kyetugamba nti endagaano kasoso mu ndagaano ya sitaani osooka n'okola endagaano then n'oleeta sadaaka okitegeera osooka ndagaano n'oleka otuukiriza sadaaka obweyamu era bw'obanga okoze endagaano emizimu giba gikweriipyeko gibeerawo laba ng'etuukirira mpaka erina okutuukirira okitegeera okunyweza ekigambo ninayo oyo omusajja omu omugagga omu naye ku famire enamba yonna asigaza muntu ogwo ate naye agenda kufa lwaki ate lwaki bonna yabateeka mu ndagaano afune obugagga ye yagamba bonna ne webafa nze nesigala nzekka yabawonga kati waliwo omuntu kubeera ng'oliko obuwonge naye nga si ye gwe tekiviira ku ggwe naye ku muntu omulala kubanga alina kyayagala kati gwakutunzeeyo nga mbuzi gwe n'oba muwonge endagaano ey'omuntu kati n'ebyekika bwe kityo weekiri kasita ogenda mu mitingi z'ekika ne bakola emikolo gy'ekika baba bakuwonzeeyo mu mizimu gy'ekika obanga w'empologoma era emizimu gy'empologoma gijja kugoberera ate gijja kulinnya ennyonyi togamba nti ojja gidduka mbugikuveeko ate empeewo kyetaagisa ki kati katonda wabanga asobola kusitula nantwala America n'endaba ebiriyo kati olowooza sitaani kyeki sitaani amanyi kwe ate sitaani amukesi yabeera akuketta ati katolaba eno manto mukama gye yanyambaza agamba naye kano kasajja tukakola katututya gomanyi abantu bameka bantukirire bangamba pastor tukuwe bilioni 10 tutandike buweereza nogana ate zaaga zaki twagala tambuza bilioni zaki twagala gazi ya mulimo gwa Kristo nga gwegaziya gwokka kati netaaga ki lwaki Katonda alese obuvujjirizi bwaki obuliko ebisyaga bwaki obuliko consequences obuliko endagaano okitegeera bino bintu byansi byakufa kuleka wano buli nnaku mbagamba mwe nti mwabagala byensi era tojja kuweza myaka 10 nkulayirira nyimirira mu kamera eno ngamba tojja kuweza myaka emeka 10 oba myaka 12 kujjako obanga osazeewo kubeera emoto era olina okuwa sadaaka nyingi era okufaako balina okufoojinga ogende okkirire magombe ogende oweerezaani sitaani nga n'omubiri gwo gwonna bino byolaba nti omuntu yaloose nti naloose gundi nga avuddeyo ng'alina omubiri naye mubiri gwavundavunda lwaki osumbwa abantu abalamu abafu musigale mu bafu anti kati bazuukusa abantu bali wano n'abantu nuli abamu bazuukusa abafu muzuukusa abafu kujja mu bantu mu nsi y'abalamu abafu balina okusigala mu bafu waliwo endagaano oli n'akwata kyembagezaako bagamba ndagaano ziza mirundi mingi ono n'akwata erinnya lyo n'agenda naliziika wansi w'entaana n'alyoka akusamirirako emizimu obeerawo ng'oloota emizimu gikugoba abantu bakugoba abantu batamye bagala kuyuzayuza ogenda kususimuka nga omuzimu nga bali mu kulya n'okulya genda giraba oti banayi wano wankwagudde nga mizimu gikukwagudde waliwo endagaano z'olimu ze weetaaga kuvaamu z'okutula ez'omukizikiza endagaano ezo bwabaawo okulayira kwe baakola okulayira okwo buli bwokola endagaano bakola kulayira ng'oyita mu bigambo okitegedde tinze Matayo toleta Matayo wano sigamba oyo erinnya lize sigamba nabbi Matayo bananga musole kale nze soda newaddeyo ngenda kikola weewaddeyo ogenda kikola ate ntukirize buli ki waliwo endagaano ez'ensikirano nga zaabajjajjaabo ezo si nnyangu zakutula era olina okuba musabi nnyo waliwo omukyala wano mukama yabadde andaga nti ali mu kubonaabona n'endagaano zaki z'abajjajjaabe nti mukama asobola n'okumuwa sente millions
for long years abadde akola naye nga talina kyalaga. Ebizibu bifuuka bizibu ne zigenderaawo buli waawo omuntu kukola omulimu sente balyandye. Waliwo endagaano zikugoberera nga z'abajjajjaabo giri emizimu giri mu myaka nga 1000 bajjajjabo mu myaka gy'amabega eyo baakolanga ebintu ebibi. Waliwo omuntu nga omusajja yatta omuntu buli wota omuntu omusayi gwe gukola ki gusigala mu mikono gye gululuma. Eyo ndagaano esigala egoberera esobola n'okugoberera generation ne generation abazukulu ne bazukulu ne bazukulu ne bazukulu ne bazukulu paka wabaayo omulala alina okukwambala ekyo ateyo omuntu omulala oshegera kwegamba omuze gw'okutta guba gukoze eki gwajja. Waliwo endagaano eyo ey'okutta mu kika kyewammwe era mwekutta mukirabanga nsobola nyinza okuba nga ndi mulokole nenyima mu kanisa nenkutula endagaano z'abali bonna eza famire kati abatali balokole ebyo byonna ne bibavaako. Kisoboka nesonyiwa wadde si balokole olwanze ate kusonyiwa ate endagaano zibaza kusonyiwa endagaano buli gwe weekutula nga gwe ate gwe okutula z'abalala kulwa famire anti ekiba ekitulondola kiri kyekimu. Edward yatta omuntu yali jjajjaffe nze soda nenenya kulwa Edward mbu katonda abasonyiwa. Waliwo olunyiriro olugamba bwe luti walusangawa buliyo teruliyo. Gwe endagaano zino zikoma zitya zikoma gwe kenyini olina ozirwanira zikome kugwe zireme kwambuka mu bazzukulu bo mu baana bo okitegeera. Gwe kenyini gwolina kwerwanako kubanga gwe soda ojja kuba muganda wange oŋŋambe nti Pastor Edward jangu tusabe tukutule endagaano ngambe laba ono fala nze nkyayagala mizimu gyange ate gwe oŋŋamba kukutula endagaano nze saagala kudduka kuva eri mizimu saagala kuva eri originality. Yes okitegeera toyagala endagaano kati nga bw'olaba waliwo endagaano Katonda zaakola ku nsi. Waliwo endagaano enkulu mu ggulu eyo nga ndagaano y'okujja kununula abantu ku nsi kuno naye n'abantu bonna nga bagitya. Yesu n'asalawo n'agamba ki nze ngenda n'akola endagaano agamba nze nkoze eki newaddeyo. Naye omanyi buli kimu baali bakiraba nti omuntu agenda kujja wano kununula abantu kubagula n'omusaayi nti alina okuyita mu process bweti alina olya ku kibooko alina okuvumwa okuttibwa olina okuwandirirwa amalusu olina okugaanibwa okitegeera. Yesu agaanibwa naye kineewunyisa olunaku lwe bajja kukwata Yesu olaba endagaano gyengeza kugamba waliwo omuntu nga yakola endagaano okukwagala musajja bamuyitanga Petero n'ajjayo jjambya n'asala omusirikale okutu atuukirize endagaano ye anti kubanga endagaano ye yali ayagala nnyo Yesu ng'alina okulwana kulaba nti ani akwata ku Yesu okitegeera. Yesu namugamba tebikolawo ebiti. Yesu n'akwata kutu alisa munne ekitala naddamu nakola ki nakuzaako. Lwaki kino kiba kitegeeza nti asazizza mu ndagaano ono gy'abadde akoze kuyiwa omusaayi. Era famire ya Peter yandibadde nga njiwi yaki ya misaayi okitegeera. So waliwo endagaano z'okola nga by mistake era zo bw'oba weenenya oba okutula otwalangayo n'obudde n'okutula n'endagaano z'otamanyi. Yes bwe wazikola ze nakola ze bankolera ze nakola nga simanyi ze nakola nga mmanyi ze bankolera abantu abalala nga siriiyo n'ez'abafu ze bakola era ate ezo z'abafu bannaaye ez'abafu omufu in fact nga waliwo ndagaano ajja n'okujja mu kirooto nagamba nemwogera sebo n'omufu okanya kuwulira nalose jjajja yazze n'aŋŋamba nemuteesa oteesa otya n'abafu tolina ate kankubuulire buli bw'oloota abafu manya byogenda akola enkya bijja kufa oba mwaka ogwo bijja kukola ki okakasa nga nali ndoose ku jjajjange uno yali alose jjajjawe ebbanga ki
Sobana batakujja jange yafasi gwe sirabye nako namulaya mukafana nyendo abazze n'omuggo kuba ngamba alina omuggo gwe nga atuuka onaagusimba onaagutuulako jajjange bamuyitanga kati n'agutula waggulu alina omuggo gwe nga gulina akantu waggulu n'akanjala bwe kati kati n'agusimba mu ttaka n'atuula okwo n'ayogera n'abakozi be kati nga bankupa description eyo bandi awo nga kyembe ndawula luka nga tansazeeko omuzzukulu otya nno kunze maamu mirembe nnyo ge tukola tuwatanya yankyalira kuno ne mwogera tidde ne muteesa abuulira gwalwa n'obikola bimwate tetwate kyajja kumbongako naye kyali kyakiro taddanga nno taddanga olulala bwadde ayinza kukukima kasa mwewulizaako faya kaabirewo itira ddala faya kati waliwo endagaano z'abajjajja nga baakola nga mu kika kyammwe mmwe buli we babawasa mutuuka kiseera abasajja bamwe ne bafa era bannamwandu be bangi mu kikika kyewammwe mulina kirege abalala nga abasajja nga bakyala bemuwasa be bakola ki bebafa era gwe mukyala go wegendereze nti omusajja go akuwasiiza mu yakafiisa abakazi bataano aliko entaana mmeka wegendereze nnyo kujjako ng'olokose naawe oyinza okugendera endagaano ekututte sigala erondoola ate w'obanga wawasiiza gwe n'obeera n'omukyala w'oyo endagaano z'ewaabwe zigatta ne z'ewammwe ewaabwe bwebanga babadde n'emizimu egikanywa omusaayi nammwe gijja kubajjira gyetaaba wamu mu kisenge kubanga mu kisenge omwo mulina endagaano ze mukola za sekisi buli wegatta n'omuntu obeera okola ndagaano eyo ndagaano y'okuzaala ndagaano ya sekisi endagaano eri awo kati kyova olaba kugamba abenzi obanga oyenze nnyo simanyi ndagaano meka z'okoze n'abakazi bwe base nabo nkitegeera kati ojja kwesanga nga emizimu gye egibadde egiri saidi y'omukyala ng'ate gwe musajja obadde oli bulungi ne gitandika kubasiraanya omukyala akusanze ng'olina emmotoka oli bulungi weeterezeza naye kuva omukyala we yajja bumotoka butomera bisaanawo mpola mpola yes waliwo endagaano mulina okuyimirira abo babiri nemukutula mulyoke mukutule ezo ndagaano nemusaba waliwo endagaano ng'ekyo kika kino nga kyo tekiwasa nga musajja akaddiwa nga takoze eki nga tawasiza either abeera bawo omwenge nga yawasa ki omwenge oba omwenge gwe gwamuwasa kubanga kiri mu kika waddanga omumanyi ye munywi oli anywa n'agangayira anywa n'akola ki n'agangayira noloza endagaano enaggwayo kati ndagaano nene nnyo era ndikomawo endagaano tugiwummuze nga tubasiibula tugenda kudda tumaleyo endagaano amiina mukama yeebazibwe buli muntu yenna ayina endagaano n'emizimu gye weetaga akutula endagaano bazikutula waliwo ekyokulwanyisa bakiyita emusaayi gwa Yesu gwe gukola ku ndagaano okitegeera endagaano ezo olina okusaba ng'ozeekutulako kubanga ndagaano ziri nyingi nnyo singa tuzoogera kati obudde buziba bukya ne buziba naye gwe kyolina okumanya endagaano z'otuddeko n'ettaka ly'otuddeko liriko abafu be baaziikako ne bafuuka myaka n'emyaka ettaka oliraba lino lirudde mitwalo n'emitwalo gy'emyaka manya nti nawe endagaano z'otuddeko nazo oluusi zikusiraanya so bintu bingi nnyo so mukama abanjagalire muwagire crusade namba y'okusabirako eri +256 7 4 6 18 22 41 mukama abawa omukisa nga mugaininga okusaba n'okusiiba osobole kuyingira olutalo nina ennyiriri ezo z'okulwana olutalo osobola kunkubira n'enkuwa ennyiriri kubanga abantu mba bangi sobola basabira mwenna nemba engaging mu kulwanangana neki n'okukutula endagaano ezo mukama abampeera omukisa mubeere mulungi tusinkane mu sitoola endala bye bye
Export TV to the world.